tuleese olwaleero wabula okutandika ne wiiki eno gye tutandise tugenda kuba tutandika okulaba businema bwa Black List. Tugenda tandikira bwe twakoma tusobole okugezaako kubanga tunyonyoka nga bagamba an electricity entertainment production bakutuusaako sema gye twolekedde ne bajja bagamba Alex of Venice ke kasema ke tugenda okolekera wabula nga bagamba Elizabeth Winstead takabuziya mukono konna kwanjula ne bagamba Don Johnson ne mu sinema mwali wabula ne bagamba Vijay Junior nga bulijjo era nga nkidamu natera kansala to be mu bwayise to East mbasaamu ndabirira nga bagamba Katie Nera wabula Chris Messina naye agenda kuba musema gye twolekedde kuno konna kwanjula ne bagamba Skylar Gatna takabuzeemu mukasiaka mu kutandika yakatandise bwatyo olwaleero tulina bwe twatandikira kali kafuka sirifu ne bagamba Team Sharp ne mu sinema mwali ne bajja bagamba Wendy O'Brien yageza kunoonya abazanyi betunasiikana mu sinema wabula Doug Bahen yagezaako okwekanya enguliko ne bagamba David Wingo yakwasaganya enguliko gy'onoowulira ne bagamba Courtney Hoffman ye costume designer wa sinema gye twolekedde wabula MP Margaret yakabadde saabuli dakiika 20 wabula Linda Sena ye production designer wa sinema mukasiaka ne bali waliwo kayafesi kaliko Earth Now waliwo omukyala yakwata ekkubo n'afuluma era bw'atunajja ng'asimbira bulambalamba kyava atule bali mu gaali ne bagamba Crystal Powell yali kapre producer wa sinema gye twolekedde Dennis Alex Timothy Ken3 bwe baateekamu ensimbi wabula Samantha Houseman Louis Rang nabo baaliko kubateekamu ensimbi ne bagamba Jamie Petrokoff Lynette Howell ne bakafulumya mu butongole najja yavuga eggaali era bw'atyo n'akwata ekkubo n'ayolekera waliwo amaka we yatuukira njagala weekaanyi nabagambe tulekedde ka simple romantic drama ne bagamba Chris Messina director w'Okotiko ati mugyebali kyogamba osobola okukosa twetegako omwaka wo ng'abo bali awo nze ne kitaawo ssebo twali bakabaka mu bibalo tubadde tugenda mu maaso n'okunyonnyola omwana yayitawo eno taata naawe mirindi emeka gye nagamba nti oteekeddwa liisi okanywera mu private anti kiri medicinal ali ka drug marijuana naye seba alina okukanya lwa nsonga lyeddagala ly'alina sirabika tugenda kufuna omukisa oguwangula mu kkooti sirabangako bosi wange musanyufu nga bw'asanyusa olwaliro Maureen keno yasooka n'amubuuza mutabani ali atya balina omwana ono ye bbaawe yambuuza ebya PTA bigenze bitya paleto tikya meeting namugamba tibibadde byokujja kubagambye afune emikwano nze lowooza kijja kuba kimuyamba singa afuna emikwano egiwera nze nange saalina nnyo mikwano anti meeting eneddako ojja kibaliiramu kubanga kirabika gojjo kisobola okibamatiza abali wano essimu yajja kagendo baatuula ebbali omanyi mu biseera biri nga nkyakola sho twakkirira emanga mu Europa taata ogenda kuddamu kasoreka aka Europa nateera bintu ebyo twabikoowa alina nno kyaliwo agamba kimuze ka Europa nkagala kaso si wasiikanira oyo yali stripper kyogamba sisobola kwogera kigambo stripper sisobola kwogera kigambo stripper mu maka gange George okimanyi nti enkyo olina audition ya pre bali mu kulya kyaggulo kati okikola otya kubanga information yagimuteredde mu ssimu sooka ondage kati muzeeyi alina ekirwadde manyi okwerabira ebiseera ebisinga tiyamugamba osika busiba oti n'okuwona wano kalenda mala okuwona kalenda ebisinga byonna mwena bitadde nakyala mukazi wattu abeera mukola saabina ne bw'aba akomyewo waka waliwo byalina okufokasingako ebyemirimu asobole okugezaako bikwasaganya tule bali n'atandika okugenda maaso n'okubaako byakola baabo bw'asula bali mu mpapula n'amanya ki kyateekeddwa okukola budde bwagenda maaso n'okwetula mu masekati g'ekiro
anti wasobodde okwogera naye ku nsonga eyo Right. kirungi Your cholesterol and your most saabina ne bw'aba atuuse waka abeera bizi kujjako bawe yamuyamba ku mirimu gya waka Call me tomorrow. you feel kati alina sezaala we Yeah, but how amubuulira engeri gy'ateekeddwa okumiramu eddagala list. It's Okay. easy. naawe lisi wajindaze kyangu njasobola obikwasaganya how will I know what pills? kati n'amanya nti eddagala kiri lyeteekeddwa okumira saameka nabiwandiise dda nebiteeka wali ku firiji It doesn't hurt to You have got me covered. leka naawe lwaki buli kimu kyonna okikola it. You to take your fucking medicine. siteekeddwa genda maaso nakusaba kubanga omira ddagala lwa nsonga toli mwana muto owulira Okay. Okay, great. Thanks. lodi yanyiiga sizaala wamunyiiza Take the fucking list. lwaki tomira lisiti totwala lisiti n'omira eddagala bane musajja gwe lwaki omalako pulaani And Pop, Ah. go ahead and get ready for bed. nyina kusaba gwe genda osooka olindire mu kisenge george luli ayitibwa roja yakwata ekubo n'asituka n'avaawo butuufu awulidde obusuumu saa mukulu naye newankubadde mulwadde naye Over this. mu butuufu ebituuse Over this. bino sikyasobola bikwasaganya nkubulira nakyala yagala mukazi we emirimu gy'awaka ngikooye kubanga ye takola abeera waka naye emirimu omukazi gyandibadde akolebwa kamisaatu yagikola nakye yakwata kuba gyafuluma musiikana ebweru What's going on? ki ekigenda mu maaso lwaki oli awo mukazi yakola ekiriwo kimanyi I can't be your housewife. sikyasobola kubeera mukazi mufumbo waka leka naawe How are you my housewife? ani agambye nti oli mukazi mufumbo waka oli mukozi wa mirimu gya waka I go to PTA meetings. And you nze ngenda mu pta meetings Really, not anymore. ebyo sikyasafinga sikyapaintinga kwegala emirimu gy'awaka gyamulyako buli kimu kyeyandibadde akola I'm aware. manyi okwate kubo n'agenda safinga musizi wa bifaananyi waba takyabikola That's not fair. kati abeera waka Fair. ekyo si kyabwenkanya ate kyoyogedde You're the one who said you wanted me to go back to school. kuwaŋŋamba nkwate kubo nzireyo nsome Said you'd stay home. noŋŋamba mbu ojjasobola osigala ewaka Oh, if you didn't paint, George, okay? kati ensobi si yange okubanga tosiga bifaananyi You're around anymore, you know. anti kati tokyabeera waka I don't think osegera you're ne bw'obeera ewaka obanga ataliwo obeera bizi you know, omanyi I want to do things too, you know. kwegamba nange njagala okubaako byenkola ani agaanyi You could do whatever you osobola okukola kyonna kyoyagala back from those things. osega tewali yabigobyeko yala obuvunanyizibwa buyitidde waka sizala wamugjako waya No way. ngenda kutambulamuko yeetaagamu akadde nga tali wano neyagamba kibutufudde So what, you're just leaving? kati ogenda kuseuka busegusi Where are you ogende gonna go? kati ogenda kuddawa bwona oba ogenze kino kiraba I don't know. simanyi ndowooza oba osanga njafuna gye n'abandazi njafuna kye n'abanjiya ngeri emu oba endala kakati Dad's party on Saturday. I got your stuff. omanyi pate ya lwamukaaga eyataata kuona ebintu ebisinga nabitegese I don't know. Oh, who's gonna grill this? kati ani agenda okwokya ennyama ndowooza olaba kwegamba kyensobola okukola You kidding me? osyaga mukazi gwe Did you just hear? simanyi owulidde ekyoyogedde ekikuvuddemu essaawa eyo You're gonna grill the fuck. mbw ani agenda okwokya ennyama ku pate ya kitaawo olinga agamaze byensobola okukola byokka mukazi akyamusobera What are you gonna say to Dakota? kati omwana ogenda mugamba ki mutabani waffe mukazi kyeyamugamba kyokka lwoli asezeewo kwegamba anobeko ewaka What are you doing up? okola kirwaki tewebase yajja aseka ne mutabani waabwe yitibwa dakota kegenda omukazi yawulira eddaku bambi yabadde alowooza oba osanga obulamu butambula bulungi ne lwoli amugambye takyasobola kwekolera bibye ebyo teyandikifuddeko wabula takyafuna time ya mukyala gwe yawasa kati yalinga yafuuka housewife agambye kati nkoyo okubeera nga nkola emirimu gyawaka njagala isi ntambule mufunemu kyetwandiise me time ekyo nkyetaaga tegenda mu kasi akantwadde erudda Mom, I don't use the lunchbox anymore. This coffee tastes like crap. That's because I made it. Well, Joe. bino ebintu byofumbye nga tebiwooma His mom is sick. kati agenda okwata ekuba okuzuukuka Oh, yeah. bintu ebisinga lodi yabikolanga Oh, he's an art show. Of course he has an art show. mutaabuuza taata ali wako ne yagenze mu atishombu Santa Fe. mu Santa Fe kaka ino kye yagambye omuto Okay. teyambulidde ekituufu nti nze ntemye ewaka nvuddewo
yamugambye agenda mu Santa Fe alinayo art show. Wednesday you have video ritual. Wednesday. Taata ndowooza obimanyi Which one? makerenda gotekeddwa yomira kerenda kyolwokusatu. School. Maama ngenda kuba kikeerezi ku ssomero. Gotta go. Come on. Mukazi wattu byamusobera. Hey, Dad. Buli kimu kyonna. Taata Picking up D after school, okay? ndowooza omwana ogenda mukima ku ssomero taata nalina obuzibu mulwadde wa luzamiyazi. Hey, Maureen. Moren We were running late. Yeah, I had a family. bangambye nti ogenda kujja kikeerezi kono buterevu nafunyemu ka family emergency. Tegeno yakubira bosi we namugamba nti agenda kuba kikeerezi ku mulimu kyokka ate balina okugenda mu kooti. I'm gonna be there. ngenda kubaayo mu kooti. I'm just gonna be there. jasi ngenda kubaayo josi namugambye ankwasaganyizeeko jasobola otuuka mu budde. So Grandpa's gonna pick you up. bosi yamugamba kimu ti kati nze kubalirako njagala nkakasemu alisa omusango omukwasaganya Okay. gwe jjajja agenda kukima ku ssomero nti kaali We are good. We are good. tujja kubeera oke tujja sobola okikwasaganya. Obviously, we were stunned to receive kagandi omusango guli mu kooti that land. waliwo omwami eyagula ekifo nga bonogamba nti entobazi kati ate bano ba environmentalist kwegamba bagenda maaso na kulwanirira bintu bya butonde. California has already lost 98% of its wetlands. This tadpole olwedde ekibuga kya kaluzi nga kumpi almost 90% ku wetland zaakyo kano ketusigazaawo omuli obukerekere n'ebisigadde cease and desist. ono naawooza naye sirabika Fuck it. omusango engeri gy'abatta ku followinga bulungi nowatuukira I'm so sorry. wamma onoosonyiwa ekitiibwa ngenda sooka neetonde Sold my client that land. They own wamma aba disitulikiti baaguza client wange ettaka eryo millions of dollars to a city. yabannyonnyola kikyagenda maaso n'ogezaako okuba nga abuildinga ekigenda okuleeta ssente kubanga olwedde economy yali efudde mu kibuga kino. But when the city agreed tetugaana Mr. ekibuga bwe kyakkiriza omwami oyo agende maaso n'okola byakola environmental standards and as you wabula see from Exhibit A, okusya ku bukwakkulizo bwe bamuteramu yali agenda followinga kitwandise environmental standards naye ate ku bukakafu bwendeese kiraga nti ebimu yabimenya amateeka. way for the destruction of the next. ebiseera bisinga tukimanyi singa ogezaako okuggyawo olutobazi olumu n'ebitonde ebissigadde biba bigenda Our kwononeka. ecosystem, they bino ebitonde byolaba bigenda maaso n'ogezaako tuyamba mu mbeera zaffe eza bulijjo ng'abantu. Your Honor, that's ono yagamba omusango ajja guwulira n'abawo ennaku z'omwezi wandibadde okkiriza olunaku lwo ne weebaza n'okwebaza kubanga essaawa zino nandibadde nga omusango ogwo mu kkooti. omusajja otandika okuzimba disitulikiti yali yamuwadde layisinsi. Frank Evans. mpitibwa Frank Aven, colleague Josh Williams. Hey, man, nice meeting you. mpitibwa Alex Veta. Well, thank you for bringing the problem to me. mwebale kunnyonnyola nsonga yammwe ekizibu kye mulina nja kitunulamu. Building your spa. lwaki tolekerawo okuzimba byeyagala zimbawo. leka naawe ndi siriasi ku kyeggamba. I'm sure we can find a great compromise. tujja kufuna engeri gye tujja osobola okikwasagajja tugende tufune ebyokukola mitaba muviire. balwanira bya butonde mbeera kagenda mu kaseera kantwadde erudda ku ssomero omuto gy'asomera ayitibwa Dakota mutabani wa Nakyala baabo kagenda baba mu kiraasi nga bagenda maaso n'okusoma waliwo akawala kamatiro kamala ebiseera ebisinga abeerawo n'akatunuulira kagenda mukatunuulira ayinamu ekitone kya kitaawe ekyokuba ebifaananyi yatandika okugenda maaso n'okakuba kati namukadde ono gwolaba muzanyi wa katemba ayaga nnyo okuzannya katemba naye kati emyaka gikuliridde linga be mukiibi mwana kano ka director akambwa Brad sigenda kulimba kakati aze ku auditions funa kifo. Well, I was on a television show. yamugamba nti goli familia Yeah? ko nali mbaddeko ku TV waliwo akazanyo ke nabaako ku TV. You know, this is Chekhov, right? Yeah. okimanyi Chekhov ti buterevu. Well, I have some. I trained in the waliwo nayinze nabadde ntendeke kwegamba ze netendese theater and stuff. Great. Yeah. Great. Well, thank you yatendekebwako ebintu bya theatre. for the first scene, and, you know, whenever you're ready. kale ffe tukulinze Mel, she's going to be reading with you today. siini esooka Hi, Mel. gamba kimemero yagenda okusomera ebirimu gwe ng'oddamu by'oteekeddwa osoma buterevu namukadde najja buzibu alina ebiseera bisiga yeerabira yajja ebbali kyava akyusa amaaso najja nkaguze I did. nkikoze I bought it. nkaguze I bought the cherry orchard. nguze kakyeri okyadde nkaguze Ladies and gentlemen, please don't go. I'm bambi dazed. I'm confused. kwegamba ndi confused To stop you right there. It's great. It's really, really great. kirungi Would you mind taking a look at another part? ofaayo singa onoonya kapaati akalala
akatali ako kuba kati akirabika either myaka Do you mind taking a look at the part of Fears? It's a servant. wandibadde olaba akafiyazi Old one? kapati kafiyazi. Okay, Okay. ye karakita kwegamba gyasobola okujjamu twakwate kuba tudda ku yafeesi ya dakyala wakola oli bulungi. Sorry, no, I'm totally fine. Ndi fine sina buzibu Everything's good. buli kimu kiri good kiri great Just a blip just a blip at home, but it's bintu byawaka naye jakuba fine. to be up for this. Okakasa oli mwetegefu okwasaganya omusango guno nti ye Someone else. omanyi bw'oba tosobola kukwasaganya nandi kusimbye omuntu omulala Don't bullshit me. syagala onsindikirize njagala okakasa emba oli set bali wano essimu nevuga ku ssomero bamwetaaga najja agikwate. Hello? Hello, I'm so sorry. I don't know what happened. My husband's out of town. kati agenda okujja bw'ati ku ssomero Can't get a hold. yagamba munaye n'onsonyiwa bba wange taliiwo yabadde jjajja alina okwata ekubo kimu omwana jjajja teyakimye omwana And it gives us the opportunity to check in with each other. naye ebiseera ebisinga munaye kituwa omukisa okuba nga tucekinga in I had to work. ekyokujja ekikere kituyambye kubanga kati gwe tutera kulaba. Talk to him about your encouraging Dakota to reach out. ndowooza baawe yakugamba ku nsonga y'okubanga Dakota mumwe encouraging okuba nga reaching out eri mikwano gy'abasigadde tumwetaaga abeere friend abe ng'asobola okuassociatinga n'abaana. Well, mwana musirisi ennyo talina kyakola Get him home. But thank you so much. kangene nsobola omusika namuzze kakono we bali don't be a stranger. syagala obeere mugwira tugamba kyategeeza tuvisitinge kulaba nno muzeeyi yali kayaga. All right. kale What happened? ki ekyatuusewo gwe taata You were supposed to. kikyotegeeza wabadde oteekeddwa kimu omwana ku ssomero You remember that? tojjukira alla yesu kristo ali kayaga nno What? You just forgot? weerabidde Happened? You just forgot. kwegamba weerabidde Well, you should have put it alisi wandibitadde mu ssimu yange in the phone. wandibitadde mu ssimu Pick him up, and that's all it's nagambye omukime ku ssomero kyekyoka ekyabadde kyetaagisa ate lwaki mba mbiteeka mu ssimu that Hold I on, say. George george always puts it in. george nze abinteera mu ssimu Forget. nesobola kwerabira I'm sorry. wamma onoosonyiwa muzzukulu Grandpa was nze abadde kayaga ziba teziri busa waliwo yayigirawo Party's here. ndowooza pate egguse katonda watu ndowooza olaba kyekuleetedde My God. katonda wange God, Lily. ono nno muganda wo oli ayitibwa lili ndowooza olaba nkuleetedde sisitawo something good. kirabika kyamususseeko nagamba owaayi So good. So good. mutuufu kirungi You say you're gonna pick up Dakota. You have to pick up Dakota. bw'ogamba nti ogenda kukima Dakota oba oteekeddwa kukima Dakota. Men are such dicks, all of them. omanyi abasajja balinga Zubula Well- mu mutabani wange toyogera bigambo bibyo nga mutabani wange waali You look like a grown man. gwesobola ekinaawe nsooka ojjompa akafumito wenna okuze To him. laba nno muzeeyi ye n'atuula wansi addemu akuba akayaga ke n'ensonga emaze okubeera sorted. Oh, fuck the language. weegendeeza olulimi si lulungi jangu kwata ekubo n'asembera ebbali n'amusimba akafumito. Looks good, huh? I think your butt got a little bigger. afaanana bulungi naye akatofaali kageze taata Water, I can say what. oli muwala wange nsobola okugambako kyonna kye njagala bere bwe liba ligezi nsobola okugamba katofaali bwe kagejja nsobola okugamba. You're working on becoming a masseuse. taata yaŋŋamba nti obadde okola ku nsonga yafuuka masuusi. I think he thought I was like a different kind of masseuse. waliwo omutumbaavu eyantomera ng'alowooza nti nze nimba masuusi bano abawaka extra But you know what? My line naye ate omanyi natandikawo okwegamba clothing line lined up and they're just kati kiba kinyamba osobola okgenda maaso n'okuba engoye n'okutunda engoye mu ngeri emu oba endala. designs and drops. kola designs n'ebisigadde nga bw'omanyi mu clothing line nga bwe bitambula. Yeah. okay Did you look so money? I looked so ekiseeteri kyange kinakuweesa wakyambalako nakyambala wanyirirako n'obutereevu nanyirira. Weird. what? That you sleep in their bedroom. It's not that weird. It made the most sense. So what's happening with Dakota? kati sooka omuli ekyekigenda maaso ne mutabani wo I mean, have you told him that his dad? wamugambye mbu taata we yadduka I'm not gonna ekyo Dakota upset. sigenda kunyiiza mwana nze mugamba mu kitaawe yadduse. Kids? He's omanyi 10. abaana ebiseera ebisinga singa obakweka ebintu ono omwana ali myaka 10 tekijja kuba kirungi singa abitegeera. But I can handle my own 10-year-old. gwe kyolina ogezaako kumanya nti mutabani wange nsobola omukwasaganya. The mom. No, I know you weren't. I know you weren't. sigambye nti toli maama musufu kono nkitegedde So jasi nyina emirimu egy'okukola get to bed. kaŋŋene ensoke gwe weebake nze kaŋŋene maliriza ebyeteekeddwa omaliriza. Right here. kale tewali buzibu Me like old times. nze ngenda kubaawo tujja kikwasaganya nga mu biseera biri ebikadde bwe twateranga okuba. aya laba nno ennyama sebo yayokya njokye yababulamba bule katonda omuntu alabye n'ennyama eno. Yeah. muzeeyi abaali wannamukadde essimu yajja waayo akyayogera ku ssimu alina ensonga enkulu gy'ayogerako. okay
Well, that's Ah, perfect. ekyo kiri perfect si wabi. That's great. Kirungi then. Yeah. Ah, okay. Ah, ekiriwo. I got the part Bampadde kapaati. in the play. Bampadde kapaati mu muzannyo. That's the greatest play. Then kati awo si wabi ekyo kisufu nnyo. George, George, you said that you were going to be here. wangambye nti ogenda kujja. Come in. Can you just let me know either way? All right? Mbulira essaawa. With those? What, you know how to do this? Omanye engeri yokikwasaganya. Ow. Leeta gwe. Njagezaako. Lindako. Are we drinking that? Oteekeddwa okunywa nga ate no bw'oyokya. Beer. It's like water. Ono just bbiya agalinga mazzi kyokka ate bbiya n'amuyiwa ku nnyama gy'ayokya. Kegenda akawungeezi. Yali akubidde baawe essimu n'amusaba bwe kiba kisoboka ajje ku pate ya kitaawe. Birthday pate ya kitaawe. For having a good trip. Yandibadde nga sezaala wa George. Naye George tasobodde kujja. Kati omuto ali ku ssimu ayogera ne kitaawe. Back, I have a surprise for you. Mukazi bali abadde asubira nti oba osanga ludde ajafunamu omutima gunaakwata ekkubo okudda. Come to see you. Come back. Nkubiraako. Ndi mwetegefu njagala kuseka njagala kulaba taata. Tegeno nakyala alina byagenda maaso n'opanga. Ategula amagiraasi, bikopo, n'okwoza n'ebisigadde byonna. Omuto amaze okwogera ne kitaawe. Genda n'omuto birthday teri mbaali. Esemberedde. Yajje wali Kamagujja. Kali agenda okuba essimu ku ssimu ya bbaawe. George? George. Huh? You're not even going to text me back? Ddala mbutuufu togenda nakuddamu kusirikira kamesiri kuŋŋamba nti oba ki oba ki. I waited for you all day, George. Okimanyi nti oba tukulindira olunaku lulamba George. Seen you where you were. What am I supposed to say? Toŋŋamba wajja oli kadda mbutuufu nze eteekeddwa kwogera ki. Back. Nziraamu yogera nange. Musaatu kye yakola yassaako busa headsets. Wulidde nnyina ng'ayomba ku ssimu. Mba ne kitaawe. Kaakati yateekako ebyali bigenda maaso n'okunnyonnyola eby'ombwengula. Nkera waalwo. Muzeeyi kye yamuyambyeko kiri kimu kyokka yamuleetedde muganda we. Oba osanga amuyambeyambeko nga bwe yeesootinga. Mbwe simanyi waliwo olulina ebibozi byanyumya awemula n'okwemula kyokka anyumiza mwana muto. When Dad wakes up, make sure he takes his meds. Taata bw'anaaba azukuse kakasi amwamira eddagala. Walk Friday. I love you. Nyaga osimanye nti kwagala okukamala. Bw'atyo yadda mu ggaali. Wabula bifo nga tannabakola kintu kya kyonna. Ennaku ziringa 2 baawe zaatabadde naye. Baawe emirimu egisinga yabadde agikola ewaka. Mukazi wattu kyamuzitoyerera. Kiyagula kwe kutandika otambula. Wamunywa kwegamba manywanyi ba bbaawe. Gende nga ababuuzaako alabe. Oba asobola omusisika n'afuna engeri gy'amumatiza akomewo eka. Hey, what's going on? Bigenda bitya? Ondabiddeko wano ku George. Maze ennaku simulaba. Kale weebali. Buli kimu kiryoke? Yes, kiryoke. Okay. Neno mu bantu baasuubira oba osanga jja n'amusika na banywanyi be. Agenda otuukayo okubuuzabuuzaako oba baamulabyeko baki nga wa tewali yamulabye. Yajja mu kaseera kano kennyini. Yajja n'avuga yavuga siba akatomera akawe yamunoonya olunaku lwonna yasalawo alutte abe nga amunoonya. Yavuga n'eggaali n'akwata ekkubo n'akirye n'emmanga gye yateranga okujja ng'agenda okusaafinganga. Yatuukawo mukazi wattu. Awulira kimuzitoyeeko kimuzitoyeredde. Yatambuza amaaso mu kafu wano alabe Katonda wattu. Nabagambye tuli ka simple romantic drama at the same time ate ka family movie. Vijja Junior nga bulijjo. Yakwata ekkubo n'atambula asobole okweyongerayo. Kayitwadde eno abaana gye bavugira busiketi. Toteekeddwa agenda maaso na biraba ebyo. Lindako. Waawo. Ate kano akakyala ke kaani akanyirira. Leka naawe. Ke kaani kano ke wakuba. Okimanyi nti okamatira. Yes, you do. Yes, okamatira. What's her name? Erinnya lyako ke kaani. Sika. Oh, Rain. Do you like her? Kayitibwa ka Rain okaagala. You should show her these. Alisi wandibadde okalaga bino. If a guy drew me like this, forget. Nze senga nfuna omusajja n'akuba ebifaananyi nankuba bw'ati.
simalina byalo byenyinza muwa. Okay. Katonda yakwate kuba nasikana kitaawe balina okulihasinga kitaawe puleja agenda okuba bamuwadde part. Where's the cream? Where's the cream? Where's the cream? Muzeeyi obuzibu bwalina obwongo obukaddiye. Okay, nkijjukidde. I don't want to have her coffee. Baabo. Can I just Kakati taata. do something? Waliwo kye nandyagadde okubuuza taata. When you called Lily Bwe wakubidde Lili essimu to come, I mean, why did okujja. you do that? Lwaki wakikoze okubya Lili omugamba okujja? You know, I thought it'd be, Nalowoozezaamu nice to get the family. nti oba osanga kijja kuba kirungi singa family bagettinga together. Oyo muganda wo Only reason? kyogamba y'ensonga yokka eyamukubiriza essimu. Kireka waliwo obutakkaanya masekati gono ne Lili muganda we. You just got a lot going on. Jasi nalabye ti olina bingi ebikuteganya. Osegera olina bingi ebikusumbuwa. You know, it's your job. I mean, Omanyi kale siganye mulimu oteekeddwa okukola. I understand. Nkitegeera. You've always been. Kubanga kuva mabega oli muwala abadde so focused. Oh, you're ambitious. Huh? Ne ku ssomero wabeeranga so ambitious. The work done. Nga ne bw'oba omaliriza waka guba kuwadde ku ssomero oba oyagala bakwongera omulala. Oba oyagala kubeera way ahead. Is that a good thing? Ekyo kintu kirungi oba kibi kubanga mu butuufu kirabika okubeera so ambitious nina byetandise okulozinga on the way oba along the way. I don't know if it's a good thing. Yagamba tomanyi nti oba kirungi oba kibi ekyokubeera ambitious. You'll figure it out. Tofaayo gy'asobola okitegeera. Toteekeddwa kweteeka mugwa mu bulago kusobola kumanya oba ki oba ki. Kyava akkiriza kagenda enkera waalwo twakwate kuba entudde erudda baabano. Mukazi wattu alowooza kati alina ebirowoozo bingi. Omanyi mulambo omuntu wabawo change ntono bwete naye nsobola okutwalira time to adjust. Kisobola okutwalira akadde okusobola okugezaako okubanga okwasaganya embeera ebyekyuseemu entono bwete. Omuto amanyi okwate kubona gyasiikana kanakyakana akayitibwa rain n'akatunuulira. Wabula bamuleetedde anti maama w'omuto bakikwasaganya ne bavuga kalunda agajja ne bakwateko we beeyongereyo baabano. Musaatu muzeeyi namukadde abalina okwate kuba jjali asinge kwegamba naye layini nga bwe gambye nti obwongo bukuliridde akaddiiridde ali omusaatu alinamu n'endwadde kati layini zimu obuzibu okulaminga mutwe obukwata. Ono yakwate kuba n'atulamu alubamu ey'ebifaananyi bye ng'ogasseko ne muganda woono. Mukazi wattu yakwate kuba n'ajja mu kye twandise library n'ajjayo ebitabo ebyogera ku butonde. Muzeeyi wabula kati nendabira gy'abadde afuna si eri kubanga George enfaayo ye gye yali afaayo ate ye yali yanjawulo nnyo gye yafanga ku ssezaala we just lwakuba yatuka essira n'akoowa. Mukazi wattu eno mu bitabo yakola risaaki amala n'akwate kuba n'ajja mu kifo oli omwami ayitibwa Frank Evans gy'ayagala okusenda asobole okuzimbawo kye twandiyise spa. Laba waaye soko gye wano olabe Alex waliwo kye tufunyeewo ekikulu. So, unfortunately, our tadpoles aren't doing that well. Ekyennaku ekiriwo buno obunaaka bwa muno tebuli bulungi. Would be relatively clear. You can definitely see that's got a metallic color like rust color. Amazzi gasobola ogezaako okulabikirawo nti galimu olunankananka kwegamba galimu ebyo oluyumayuma olutalavutalavu. Buno bukakafu bumala nti environment esaanawo. I can get them to you later tonight. Kati ezo enamba ogenda zifuna ddi okuva mba kono ogenda kuba ozifuna at least kawungeezi. Ndowooza kati ku makya tulina ogezaako discussinga ku ngeri gy'ogenda opresentingamu information mu kooti. Morini alabira ddala ensonga bagenda gikwasaganya.
by environment activists. I mean, really? Kakati kwati kubona akomawo eka. It's just spaghetti. Just enfumbye spaghetti. Oh, it's a little bit. Well, we don't have any more. Baabo batudde waka bali mu kulya obawaya. It's about an old servant who Kakaino bamubuuza taata pule gyagenda okubaamu. Agamba nti ekwataga kudda mukadde eyali omukozi. cherry orchard. This Yalina family gye yali akolera bali bagagga. young guy Ne wavaayo omuvubuka omuto trees and n'atandika otemaatema olw'okubanga baali baavuwadde. then they all Bitu n'abyonona. and forget about me. Kati bonna ne bakwata ekkubo ne bagenda nze ne banneerabira. And, then I guess I die. Ndowooza awo neefwa. It's ambiguous. Kali awo bwe katyo. Kali ambiguous. Pressing. I don't want to see that. Kakwashe ennaku sandyagadde kalabaazi. Okay. Whack. Are you hearing this? What? Simanyi owuli ono byayogera. What? Kiki? Why are you always taking a poop on it? Lwaki mwagala okunsalako ezzike? Nedda tewali akusazeeko zike naawe. You know what? Munsalako ezzike. I bet this is gonna be a huge game changer for you. Nze kimanyi kiri kimu kyokka kano kapati kajja kufuula wajjawulo. You're making fun of me. Baveeko. Dad. Of course you are. I mean, I always have. Batudde awo nga family bagenda maaso n'okuwaya. Mulimu oli musa bibumba you family friend. Fire. Fuck. The chocolate. Okimanyi nti eri byofumba bikutta akaliro. Oli abadde afumba bu chocolate cookie. Bukutte n'akaliro. God. Babyerabidde ne badda mu mboozi. Ala. Gwe kyoba okola kikimu kisooka ogulewo eddinisha eryo. Maama nnyabo. Somewhere, don't we? I have no idea. Yakwata ekkubo n'asooka asyegula bino. What's the status on the cookies? Banaye bukuki bwo buli butya. Muzeeyi akyayaga kumanya bukuki bwo buli butya busimatuse oba. I'm good. Are we gonna have cookies? Banaye tugenda bulyako oba nedda. Wow, what a question. Kibuuzo kinaaba ki ekyo taata? This is burning down. Olwedde olaba ennyumba kate ekwata omuliro kyokka ate okyabuuza ekya bukuki. I'd like a cookie. Jasi bukuki munayo mbwagala. Kagendo bakwata ekkubo ne bajja abooluganda. Baateyanga okuzannya kano akayitibwa ka spiritual board. Am I ever gonna have sex again? Kayise wandyagadde okubuuza kono neebuuza oba naddamu okufuna ka sekisi nateera. I can tell you right now. Ekyo nsobola okigamba nti answer yes. I mean, I've only ever had sex. Nze ku nsi akatono omuntu omu yekka y'abadde anneggala. What? Eki tafunangako sekisi webbali oba ki? Musajja omu yekka y'abadde yakamweggala mpaka waatuuse wano. That's like the saddest thing I've ever heard. Ekyo ekintu nga kyandakkwate. Okay, you know what? Omanyi ki? Sex tonight. Ogenda avinga sekisi ekyo ky'olwaleero. Ntya. You're gonna find somebody. Tugenda kufuna jamaa gw'otomera. I'm not gonna have sex with a Nze sigenda kufuna muntu mugwira ku nneggala ebyo bya kitumba abo. or diseases. Mubaamu endwadde. There's also Ate golooza endoni zajjira ki? Katonda waage. Okay, so there's a guy. Kale waliwo gayi. Okay, great. Gwe nkola naye ku mulimu. Then kati gwe otandika naye. What do I say? Kati mugambe ki? Just ask him if he wants to get a Gwe mugambe oba yandiyagadde okubaako engeri gyakikwasaganya. Like a drink where? Like, Nga ki ka drink biki? Who cares? Just be like, hey. Ani afaayo gwe gamba bugambi gye baliko. hey, Josh. Joshi. No. What, Nedda. how are you? No. Tomugamba awaayu. I need like an introduction. No, Ebanga kwanjula. Better from- Va mu byokwanjula. Hey, I'm really into anal. Mugambe nti gwe wayinzi njagala kumpitamu. Bintu gebyo. Kano kawe mulo kamala. Just be like, hey, what's up? You look like you have like a mushroom dick, and I want to. Mugambe nti nze nkulabanga ka mushroom dick nandiyagadde oku osegeera. Katonda ati. Hey, what's up? I've only had sex with one person. My pussy's tight. Just fucking. Gwe mugambe nti omuntu omu yekka yakanneggala mpulira nje na. Ebyo naawe sisobola biwandiika bisindika. Leeta wano essimu. No. Leeta gwe. Letter. Leeta nze kamusindika. Leeta essimu yange. Liri leeta essimu yange. Bivueko. Leka gwe. Give it back. Love. Give it back. I love. Demonstration and sex. N'akasindika. Don't. Please don't. Oh, Bambi tokikola. God, this is so exciting. You know exactly what you wear. what did you say? Please, Katia. Lily. Abaali awo kumba oli azzeemu. He said, sure. Agambye tewali tabu. Tewali tabu. Does it mean I just arranged to have sex with him? Kyogamba ontegekedde jama gwe nkola naye anneggale. Dress. It's like a magical dress. Gwe kyoba okola teekako ekiteeteeyi. Ngenda kufunira ekiteeteeyi ki magical dress. Mukazi wattu kwegamba bukyanga abaawo musajja omu yekka bw'abadde yakebaka n'ebbanga lino lyonna.
gwe yafumbirwa gwazaddemu mpaka tafunangako musunda kyuma bbali mulala yena mangweno zibadde za muntu omu yekka kale No underwear. kasiro kyenkuleetedde kyogenda okwesalekiteteyi toyambaliramu mpale Access. Oh, great. kwegamba kijja kuba kimufulu Maybe what you kyamuleetedde go try this. tekyetaagisa kwambaliramu mpale mbu kiba kimuwa easy access. Yeah, I'm just not ready. Nze siri mwetegefu ge mazima tuwadde eri muzeeyi ne musabibumba munywanyi we bwe bakaddiye ku kyalo ali mu kurehasinga layini zimufukidde layini najja nga akuba tuke bali n'asooka liidako wabula katabitegeera buladi sisobola go ge mazima sikyasobola genda maaso nakikola watya kikyotegeeza tosobola kikola bino ebyomuzanyo gubadde ki biganyi sisobola kwegamba ziganya otuula ku kichwa ziganya otuula mutwe gwange muzanyo tagufuna yamugamba omuzanyo ogenda gukwasaganya biveeko ebyo ogenda kubeera brave jakikola twakwate kuba netudda ku yafeesi nyina amawulire amasufu ge nafunye waliwo profesa okuva mu Tahoe yasobodde ogeza kulaba ph numbers n'agamba jafuka witness mu musango guno wabula agambye nti numbers teziri quite high muje balenze ntawanyise ndowooza nyinyuse era ng'agamba nti oli ajja asobola ogezaako claiminga nti oba osanga pollution yavudde ku bitu ebikolerwawo ebirala awo nga tebyavudde ku construction ye gyabadde agenda kukola bonna no bakooye kalina webituuse ekijja otuyamba kyekimu kyokka mboozi ng'obukerekere bufudde obulalala kerolera agamba kinyinza okuba nga okutaasa ekifo tulina ate kukere kufe okutaasa obukere obulala kakati njagala kubuuza message wansindikidde wabaddeko ki nabadde ndowooza ku musango yes nabadde fokasize ku musango kale message yasindise jasi yabadde focus ku musango naye lwaki tetukwate kuba netugenda ewange netufuna kawayini netudiscussinga ku musango guno nga bwe tunywamu Joshi n'agamba kale tusobola okikwata tewali tabu kakalina okusya katonda mulimu abantu nga bo batumbaavu bagwagwa kegendo nakyala juyanga bomanya abakazi omukazi tasobola kugenda direct n'agamba nti wayi njagala kunegala tasobola kigamba niye asobola okusuulira signs bw'obanga oli active mu bwongo ng'oli musajja sexually ng'oli active mu bwongo oba osobola osoma signs n'okomekerera ng'ofunye nakyaki kyaba ayagala era n'okikwasaganya kegendo nakyala agambye kino ekitumba mutugende eka gye tuba tukola ki gye tuba tumalira omusango tunywemu ne ku wine obviously omukazi abanga akulaga nti tugende tubeko kye tukola kati eno embwa bwe bagireeta eringa loja ewa Fredtech bwe bagireeta ne bagituuza yatandika kuba lwali omanye omuntu okunyumya ebibozi ebitakwatagana omanyi zino enjovu nga zirina emikono kwegamba emikono gyazo nga girina engeri gyenyola nezikakanyala kwegamba kyabadde sexual kyabadde kisufu okusiyakwe anyumya njovu omusajja gwe beetise ne bajja mu yafisi bamulete ne bamusimba nakagirasi kawayini mukyala mukulu ali mu kunyumya njovu nakyala yesikasika enviiri bwagiragira yemwenyesa yesesasesa embwa eri wano enyumya njovu zirina engeri gye zaali zegwiragwira kaziba teziri busa
waliwo eyajja taata taata oli bulungi konononya layini zange muzeeyi nokajja ne katabangukira ddala noonya layini zange oba nazitaddewa oli bulungi taata This is Josh. taata ono ayitibwa This Josh is my dad. ono kitange gwe Josh musoke mulire noonya layini zange Did you look in your room or my basement? okebeddeko mu kisenge kyo ziza okuba gye ziri ono avuddeyo yesaza akateeteewi muzeeyi bw'asitula bwati amaaso okwekkaanya laba yamuyita Beth mukazi we oba yali mukazi we ono yagamba eki oba yesaze stick oba kiki mumanyi naye network just terikiriya bwatu ne yeesikamu What's that? sokolede oyo abadde ensonga ebadde kuki sikitegedde oyo ensonga ebadde kuki Mom? ampise maama Smoking so much weed. kirabika anywa nnyo enjaga kati Sorry, n'osonyiwa that's never happened before. ekyo tekibangawo sigenda kulima Lily, I'm Alex's sister. manyi bampita Lily ndi muganda wa Alex nzi bampita Josh nkola naye Okay, aya go out. ndowooza kati ngenda out You guys have fun. munyumirwe nze kanzije no gwe balese kadoma Anyway, I was mpozi tubadde kuki ask you something before all that. mbadde nyina kyenkubuuza bifo bino nga tebinaba kubaawo I completely lost it. ndowooza kati nkyerabidde How can you focus? Yeah, you're right. nogezaako fokasinga kegenda mu kaseera kantwadde erudda de bwekiro kiri kyeyalese kikadoma yawulyanga n'otutubuze katonda wange yakwate kubo n'asooka yesala akateteyi ka sisita we ke yamufunira yamugayo yakobokaba tuyambaliramu nika beera tiimu no nika kesale olumba osaleko bubijjo obanga eyajja okukola yakwate kubo najja pembeni kyabasooka Get this lady a drink. njagala omukyalo nomumufunira ak'okunywa agenda okwekaanya No, it's on me. Frank Evans tofaayo nze nsasula Vodka soda? kale bampe ka vodka soda nekyati yakola nsobi nga akatumya why Frank Evans. mpitibwa Frank Evans Yeah. of course era nkumanyi Enjoy. nyumirwa mukabala jaze rodi abaddeyo gwe batoba naye ku musango Come around. ofaayo senga nzijaawo kono jangu ate nakugoba nakwate kubona jatula okupi wekali otyo Nice dress. kateteyi kewesaze kasufu It's my sister's. kateteyi ka muganda wange Very attractive. kasikiriza Thanks. nobo yenkwala y'esiddugi eringa ya bashi Ever around here? Yep. Yeah, my whole life. obadde obeera wano kono obulamu bwange bwonna It's funny I've never run into you here. kiri fane mbadde sikusikanangako I wano don't go out. ani munayisira kutambulatambula sijjajja mu bikirabu I was married, so. mbadde mufumbo linako Yeah, obadde mufumbo kona akakiiko layika tekannaba kudda kimaliriza ekyo kakiiko akalamuzi Well, it was good to see you. kibadde kirungi okulaba
yagala mwegobako. This is what I'm talking about. Kati baatuula akubye amazzi. What it'll look like in 10 years. Agamba kino kye njogerako. Njogera ku nsonga ekifo bwe tunaakitulira myaka 10 kinaabeera kitya. Why would you? Alex, This is the way the world works. ensi bweti bwetambula. So there's someone else. Bwe naaba sizimbyewo omuntu mulala ajja zimbawo. Nze nkooyo oluyombo olwo. You know how many jobs I'm providing? Omanyi emirimu emeka gye ngenda ow'abantu. I'm going to law school. Kwegamba mulimu abaana ababeera ku sayidi yeeyo nga tebaafuna mukisa kwata kugenda kyetwandiise kusoma amateeka nga gwe. Families are going to eat because of my spot. Famire zigenda kuba zitandika okufuna ekyokulya olwa sipa gye ngenda okuzimba. School, a great public. Wajja kuzimbibwawo essomero litegerekeka mpozi kugasseko ne paaka ensufu. I'm going to law school. Abaana basobole okugezaako okufuna bye bakola abataasobola kugenda mu mateeka nga ffe. No, I get it. I Sigaanyi bw'oyogera ekyemirimu osobola okukiraba. Kali agamba mbu ekifo kirekawo ne kibeera redundant. Kiba tekiyamba. 10 years. What it's going to look like 100 years from Nze kyenfokasingako kiri kimu. Ebintu binaabeera bityo oluvannyuma lw'emyaka 10. Obutonde bulina gye butuyamba ogezaako okuba nga buwangazi kye twandise life expectancy yaffe ku nsi. Okitegeera kyekyo nze kyenwanako. Okay. Mbozi yakwata. You want to know how much of a total weirdo I am? Wandiyagadde okumanya ndi kataala kyenkana ki? I've only Nze gwolaba sex with one person. naakebaka n'omusajja omu yekka bw'ati. Obulamu bwange bwonna. Lindako. Sokolike. That's a big 180. Mutuufu eyo okonya 18. I met George at 18. Nasisikana George nga alina emyaka 18 n'afunisa olubuto nga alina emyaka 19. Nitufumbirigano kati okuva otubadde fembi. Mpaka kati. It's kind of exciting, actually. Ng'ate kikyamula. It's like you're starting out. Kwegamba gwolinga atandika obupya ku kyokufuna ab'ebbali. Abantu abamu kati nga digita aba yatandika batunga 8. Ekintu aba yakiyita mudda. Okubanga focusinga ku one sexual pattern. Negali kinewunyisa okubanga ate ggwe. Genda sooka, tugaya sooka kiri atadde. Kikyogamba. Aya. Obviously omukazi tasobola kunyumiza kitunga ekyo. Noddamu kwemamaaza kino kye nabagambye. Mulimu abalina obwongo obubalirawo. Oli yakeetikirawo paka waka. The hotel. I don't remember how I got there, but that's another story. What I do remember is they had a great egg scramble. And that... Mukazi watu akeera kubeera na muto. Nono yakomawo ku makya. Like tomatoes. Yakomawo ku makya. Olagera okuza amaaso amakya amalungi. Omanyi? Olwayo nakoze ekiro kyonna ne ntuuka essya ne nkubawo ssingeezi. Yakubye otulo. Oli yamulaba mu kateeteeyi n'agamba leka naawe. Kaakati anti afuga omwana amutwala. Just texted me. So what did he say? He's still in Santa Fe. Taata yansindikidde message n'angamba mbu akyali mu Santa Fe. You want to skip school and hit the beach? Oyagala okuba nga kwegamba odojinga essomero tusime doji. Tugende ku beach. Muto yagamba kimu kali. Tewali tabu. Kakati. I just fucking love hate this city. Such a Cali girl at heart, really. Baatuula erudda. Why'd you leave? Ne batandika okugenda maaso n'okunyumya. Change. Mutambuuza lwaki watema. Is that what happens? Bintu bingi ebyakyukawo. Grown-ups get Bwekyo bwe kibeera. bored and... Ebiseera ebisinga abakulu bwe batuuka essira ne beebowa batema butemi. First of all, Tugambe nga taata. grown up. And second of all, you're talking about your dad. Leka naawe. Hey, I'm just going to tell you this. He did not get bored of you. Kyolina ogezaako kumanya kitaawo sigamba nti yakoowa alyoke akwate ku bateme si bwe kyali. He's got his own shit going on. Osegeera. Kitaawo alina ebimuteganya nga ye. Byakwasaganya mu ngeri mu bendala. We're still waiting to hear from the environmental impact report. Tukyayagala gezaako kuwuliza aba environmental impact report. Twali ki kye batugamba. What?
Alex, what's going on? kali musooke mutubuulire bali abali eri anti abaana beeri baaganya okgenda maaso n'okuba nga basyako emikono lwa nsonga bo baagala mirimu anti tulina obbasomesa kono kati kiri gy'oli ki ekiri ku sisita wo gwe kyali atya josi naabuuza sisita wo jasi alina closing line alina boyfriend lwaki obuuza badde ngamba wandi mulese ku birthday yange ku birthday yo hello Hi. Gamba ki? Oh. Okay. No. You don't have to do that. You Nedda toteekeddwa genda maaso na kubanga okikola ekyo. We'll be right out. Ngenda kuba nzija. Kale. Lwabadde amukubidde essimu n'amugaana okweyo okujja. Kaka ino yakwate kuba najjeruda kyava mugamba gyebale nti gyebale. I'm actually really glad that you called because I wanted to tell you that ndi musanyufu kubanga okubye essimu kubanga mbadde njagala kugamba kiro kyaluli nali mutamiivu ekiteekanika era nga naswala seetaaga muntu yenna kumanya kono wandyaga tugere ku kyemisana yakwate kuba n'amwetika ate teyamutuusa waka ne bafunamu awo ak'ekyemisana ako nga bw'okamanyi ak'omutuntu abaganda kye bagamba kubulwa ekyokkola kikwasaganyisa nsonga isima mijagulo kaakati nga bali erudda batandika ogenda maaso n'okuwaya omukyala mugamba sirayika bwoti bw'okikola genda kwana bakazi mabaala n'obaleeta n'osooka obalaga ennyumba yo n'obalaga ebyakabi nga bw'oli omugaga n'okumekerera nga omuwadde embi yagamba si bwetyo bwendi nze kale siganyi nsika n'abakyala tunyumya lwa nsonga ndi friend eri abakazi I mean, I don't know what I'm saying. Kusiza kukyafunye. I hope that njagala kumanya oba nkusanyusiza mu ngeri olabika kusika n'abantu banyika njagala kumanya oba ddala nyina oba nsingako bali bootaleeta oyagala kumanya oba obadde muka mbutuufu oli mupangulukufu jjo naawe njagala kumbuuza oba ddala onkyamudde oli mupangulukufu sigenda kulimba baakwate kubo ne batuula erudda yabasooka musimba akagiraasi nyumirwa yeah, it's amazing. Yes, wasufu So kakati what happened? ki ekyatuusewo What? ku kyaki Your husband. kwegamba ensonga ya bbaawo He wasn't happy. teyali musanyufu nange Apparently. kusinziira So he got out. yalabira ddala nga bimutamye kwegaba bimubowa n'atema Figuring out what he wants to do with his life. n'asalawo agende maaso n'okuba nga anoonya ki kyayinza okwasaganya n'obulamu bwe I don't know. I guess he felt like simanyi I wasn't seeing him or ndowooza yawuliranga nze atamuwa kadde oba kyetwandiyise time maybe he's right. oba osanga ali mutuufu mu ngeri mu oba endala Yeah, that can be hard. ebiseera bisinga ekyo kiba kikalubo Married in your 20s sometimes. So. ebiseera ebisinga singa owasanga oli myaka 20 kituuka ekiseera ne mutandika okyuka I didn't have it. wabula enjawulo ebeerawo nti buli omu aba akyuka lulwe kono nze saakibalirawo saakimanyirawo Am I a crazy person talking about my ndi mulala okutandika ogenda mu maaso n'okwogera ku byafaayo byange something you're not supposed to do? kegamba nedda Some ploy to get me to fuck up the case. You know what it should be. yamugaa simanyi oba oteeka mu katego kubanga oyagala siranja musango kakayino atandisa ofuna akaseera ak'essanyu newankubadde omuseera gubalwanisa mu kooti ku kyokwonoona obutonde yajja
akwate kuba asobole okuddeeka wabula alina kano ka smile wabula kano ke bayita ka sunshine smile akabeera ku bakazi ebiseera ebisinga nga abofuna akaseera ak'essanyu bw'omusanga mukubo ng'agenda mwenyereketa ebyo ebyekisiru ye mwenyereketa nga bwatuka obusekoseko obutategera omanya gyava yonna baba muujja kakayo noono alina akasimayiro obwo bayita busunshine smile yakwasa ekubo nateba asobole okuddeeka Right before the dance would be perfect. kalina mukadde n'omukadde aze mu rehearsals Oh, Petra. My darling, I'm so sorry. muzanyo ogugenda maaso n'okwasaganyizibwa wabula obuzibu bwa layidi ebiseera ebisinga bwomera muri haso zino layini zirina okuba nga zikuli mu mutwe bamugamba gwoddako That's always been your entrance. I'm sorry. eyo yebeera interest yo bali kasita batandika okuba dansi eyo yebeera interest nkitegedde No, keep going. musigale nga mugenda maaso What's the matter, Pops? buzibu ki bw'olina taata I don't feel too well. siwulira bulungi layini naazerabira kati aba alina otulula katabo azijjukire kyokka lihasozi wano bwe zituuse ziri serious why Do you need a minute? weetaagamu eddakiika I'm sorry. onoonsonyiwa I just lost my place here. omanyi nyina wembuliddemukko To wano be off book. I'm tuteekeddwa kubanga olina katabo olina kubeera off book disappointed this far along. It's not fair to the other actors. era nga amugamba nti okutuuka alina okubanga okyasoma bisome then ensonga eba terina mulamwa Have you guys, and then we'll. Sorry. ngenda basaba tugende ku teke namba 5 kakaino muzeeyi kwate kubadde kati byagenda bulungi mu lihaso yajje waka gyafuna engeri gyategekamu ebintu bye ebisinga babimutegekeranga butetegesi Popping bottles. ono buli kaseera aba anyumiza omuto Popping bottles. omuto yafuna anti we I got some rain. onono kati takyasobola kosa tutega bulungi akoowa nnyo kati ziba teziri busa ne bawulira agwa muzeeyi naagudde ekigo mukazi we yasituka agenda musika taata yamusanga amagulu agatadde mu saati kunsi yakatono obukadde busubu ate bukadde bumenya genda tokwatako eno saati gyotaddemu genda abadde ajambala nga mpale van saagala kutega genda saagala kutegajja yakwase kubo n'ayitawo amugambye saagala kuteganya magulu si bagamba ti akayaga yagabye ssebo kali medicine ninga kituufu marijuana okusiya ku research bagamba is a medicinal herbal drug kasitebeera ngeri recommended by a professional ngebeera prescribed by a professional tuteekeddwa kutekinga excess oli ayinza okubuuza ejjanjaba ki anxiety depression stress ogasseko nebyo wabula ngeri recommended by a professional that's when webeera medicinal kakanyuma bano nga batudde erudda bagenda mu maaso olw'okulya musyatu ng'atudde bali asiriikiridde nsobola okwata ekubo nenyingira munda ate ebiseera ebisinga bamanyi oggi prescribingira abo abalina ekiyitibwa clinical depression ne bagamba isoke osobola otandika otekinga marijuana wabula to a such extent si kumala ganywa sibagambye nti mugende munywe because I'm not a professional in that area just simbadde mbawabula buwabuzi bamusiba ekyokulya wandyagadde tukutwale eri omusawo bamuleeta era bwatu nakwate kuba nasituka bulambalamba nayita wasobola okwolekera ebbali bamuleeta mu marwayi
then basobola okugezaako mukolako tests balabe buli kimu kyonna nga bwe kiri. Lodi yakwase kubona gulawo. Twakwatibwa tujje bali mu kooti. As you can see from our report, Nga bw'olaba okuva mu lipooti yaffe okuva eri bakakeesa. construction has only been underway 2 months. Agamba nti okuziba badde bakazimba just emyezi ebiri. Pond have been devastated. Naye ate oludde obukere mu katabo badde butandise okufaafa ng'ogasseko Come up n'ebirala. with a solution. Either Mr. Evans moves construction Either tugezaako okufuna solution ono ebintu byabyongereyo mu maserengeta plans, byazimba. what it all comes down to, Your Honor. Kye tulina okumanya ow'ekitiibwa. What do we want to leave? Bino byonna tutunulya legasi ki kye twandiyagadde okuleka mu ggwanga. We can't prevent our ends, but we can. Tetusobola gezaako preventinga ends zaffe wabula tusobola okukomekereza ebimalawo ensi. Great-great-grandchildren who we will never meet. Twandiyagadde ogezaako okubanga Same ocean. tetuggyaawo bintu bazzukulu byaffe be bandiyagadde osiikana. Same. Ennyanja ze tulaba essaawa zino, ensozi ze tuwalampa, twandiyagadde bazzukulu baffe basobole okugezaako obisiikanawo. I find that really comforting. Nze ndaba ekyo kikkakanya. No matter how out of control or tenuous most of life is, there are some things that are forever. If we fight for them. Yagamba nti newankubadde obulamu ebiseera ebisinga bwina we butuuka nga bulina engeri gye bukizannya, naye ate mulimu ebintu ebimu nga bbanga lyonna tuteekeddwa obitunuulya bibeewo nga tebiteekeddwa kwatibwako. Alina ekintu kye yagambye nti bino ebintu by'olaba bye bigezaako otambuza ekosisimu n'okuwangaaza obulamu bw'omuntu, kubanga ebyo ebimera bye bigezaako otukuza empewo gye tussa. Bituyamba bintu bingi. District sold the land to Mr. Evans with the Agamba aba district baaguza Mr. Evans ettaka standards. nga kuliko byateekeddwa okwasaganya environmental standards n'ebisigadde. Agreement made with the district. Wabula okusiya ku ndagaano gye yakola ne district It cannot clearly be proven tekisobola kakasibwa to the marsh is the fault of Mr. nti amazima g'akatalamugulu ebituukawo ebyo bye mwogera biva ku nsonga y'omwami oyo byazimba. Loopholes in a prior contract with the district. Okusinziira ku loopholes ze tugezezaako otunuulira mu contract gye yakola ne bali biliso coverable. Case is dismissed without prejudice. Era omusango guno guli dismissed guve mu kooti. Katonda watu. Alex, come on. Mukazi watu yavaayo munyiivu. Alex sokolindeko. Listen. Wuliriza naawe. Hey, I just want to talk to you for... Njagala kwogeramuko nawe eddakiika n'ebweziba bbiri. Alex togenda. Kaawulire ennaku. Ne kajje bali mmotoka. Kwegamba kali confuse mu mutima gwako. Tekamanya oba omusawo kabadde kaagala kaguwangule oba kati tekaagala guwangula. Kuba already road yakannyonnyola ate. Tekandiyagadde kulwanisa idea gye yaleeta. Kubanga ekibuga already kyo kiri mu buzibu bw'ensimbi. Kyalwaninga bankrupt. Abavubuka abalimu tebalina mirimu. Abakazi abalimu tebalina kye bakola. Ogasseko ne bya. Kino ekintu kyabadde agenda okuzimba oba kyazimba road. Yabanyonya kisobola okugezaako kuyamba abantu bangi n'okusitula enkulaakulana y'ekitundu. Kiri obviously bamuwaga ahead. Kiri kya yakimunyonyodde ng'akiraba dda mu butuufu kirina kye kiyamba. Wabula obuzibu obuliwo nti azannyira ku butonde. Bayinza okuba batulidde akantu kano aka short term ne batatunulira long term effects oba consequences ekisobola ova mu ekyo. Tuwadde ebbali yajja ku pate ya munywanyi we Josh bwe bakola. Yalina okujja ne muganda we. Munaye tusanyusa okulaba olyotako ndi okay. Bakimanyi omusango yaguluziza ayinza okuba nga ali devastated. Why turn up nga nnungi? Sikiwandize wano ngenda kulwawo. Twetaaga jasi okufuna akadrink kyekyo kakajja kutereeza. Bajja basebera. Legera. Dakota's at a friend's house. Let's just try and have a good time. Birthday boy! Why go birthday boy sore kibwada? My birthday is on Monday. Birthday yange gera kubeera ya balaza. Just wakubanga nsazeewo celebrate ge akoze party na advice. Waliwo no last gwe baleese. Got my toes done. Sore kibuladi. Talk about it, right? Not gonna talk about it. Aya. Have fun. Munyumirwe.
butereevu tunyumirwe kati abaleeta n'asooka abasimba sticks. I didn't have anything. There were days where I didn't have. Manyise waliwo ennaku nga wenabeerawo nga sina kyenina osyegera nga sirya. There were days I didn't have water. Waliwo ennaku wenabeerawo nga sina ono alina ebiboozi bye. I had to piss off the tree. Nze kulaba nalina okujobera omuti. But I always. Naye. Time to have sex. Na havinganga sex. Wanna do some ecstasy? Mwagala tutumire ku makerenda ecstasy. Sigenda kwetaaga makerenda. I mean, I could do it. Yes. Yeah. Uyawulira yali yagadde okikwasaganya kono yateekayo kikwaseka ku butereevu. Why not? Give it to her. Lwaki nedda? Are you sure? Okakasa wandi yagadde. Because you're pretty intense. Oh, fuck you! I want the ecstasy, please. Leeta naawe. Give it to her. Muwe ecstasy. Just prescribe this. Thank you. Kale kankusimbe kano. I am so excited for this. Ndi mukyamufu nkiwa kano kagenda kukyamula. Okay, 1 second. Musooke mulindeko mpe dejasi akatikitiki. Alex is gonna get really mad at my DX. I used to have like a bit of a problem with like pills and stuff. Yeah. I'm sorry. Nze kulaba ssibu nalinanga obuzibu bw'amakerenda. Hi. Yebale. Kerera abali wano waliwo essimu eyamukubirwa. N'agamba okakasya ku kyoyogera. Ne bamugaba butereevu. Watali kwesika nti oba ki oba ki. Gamba sooka olindeko. Just a week of school? Wiiki nnamba nga tasoma. Tekisoboka. Yaza amaaso eri muganda we. Kagenda okusoma bamukubira banga nti omwana amaze wiiki nnamba tajja. Maaso n'asooka agasiba muganda we. Ngenda kuddamu mukubire tofaayo. Tekisoboka. Oh, hey, Lily. Lily. Ask you, how was this week? Wiiki etambudde etya? With Dakota. Kwegamba Dakota ebyomutwala ku ssomero bibadde bitya? What do you mean it was fine? Ki kyotegeeza bibadde fine? Didn't miss a week of Talina wiiki gy'amisse nga tagenda ku ssomero. You're so foolish. Naye mutuufu olina kazambi gwe. What are you talking? Ki kyoyogerako? Leka kwebulankanya. Face. Kyenjogerako nkimanyi va ne mu maaso gange. He needed Alex, to talk. omwana yali yeetaaga muntu gw'ayogeramuko naye. He wanted to talk. Yali tayagala genda ku ssomero, yali ayagala See kwogera. that? No. Ekyo n'otakingamba. Nandikigambye ddi. Just to fucking tell you anything. This isn't. Yaani abaako kyagamba buli kaseera weefuula busy. My kid missed a week of school. Nze ssebo oba oteekeddwa okuba toyinza twala mwana we n'amala wiiki nga tasoma. You're mad that Dakota. Kyogamba onyi munyiivu olw'okuba omwana tasomye wiiki namba oba oli munyiivu ku nsonga zo. You do not have the right. Toyina lukisa. My son out of school. Omwana mujja ku ssomero. Right to do anything. Toyina lukisa kukola kintu kyonna ku mwana wange Do oyo. you understand? Nga tosose funa lukisa kuva gye ndi okitegeera. Why are you think you're so fucking? Gwolowooza oli so perfect. You're not, Alex. Toli perfect, Alex. Look at your life. Laba obulamu bwe bufaanana. Yes. It's a mess. Oli bubi gwe tokiraba. Kamugambe ekintu ekyo. Ate already yali amaze okumira ecstasy. Kabadde kaluddewo just kureactingira ku bwongo bwe. Ne kakwatayo. Najja erudda. Kutandika. Baawo. Umanyi kagunda. Kasekula olusekula si lwakuno. Baawo. Kamusekula nabeeraawo ne bana basigadde ne bagenda mu maaso n'okwasaganya enguliko. Ab'ekasanje Vijay Junior agenda kuba abasalako live. I think I might need a ride. Ngenda kwetaaga entambula. I think I should drive right now. Simanyi oba ateekeddwa ovuga essaawa eno. Floating away, I see. Yadda bbali ng'atandika kooka.
In a world with naye nga temwerabira ekyepukulu me. Namboli VJ Junior wali ne katandika butandisi munatuwulira. Hey. Why? Gamba ki? You okay? Oli bulungi? I don't know if I can walk. Rudi sebo yafuba nakatasa nakaleeta. Supposed to help. I'll help. Mwenyini ye yajja. How am I gonna do it without you? Keda mbutufu kike n'abansobola okukola wootali. Dakota missed the week of school and I'm coming down from next. Amazima gaatula mugulu omwana we yamisiza essomero. Wiiki namaze natandise ebintu bya drugs. Naakola ki wootali? Rudi yasituka. You're great. Mugambe ekintu kikwasaganyiza tonaba kubeera bubi nnyo. Been great. Ebintu bikwasaganya bulungi. Feel better? Ulya bulungi kati? Getting me water and tangerines. Amazzi. You want something else? Wene siaki weetaaga? Sure? Okakasya. You want me to go? Uyagala ngende? Nedda. No, please. Siagala ogende bambi. Kale obeeraawo. How's your dad? Yamubuuza kitaawo ali atya ye. Muzeeyi simanyi kye mba nkugamba. Kubanga Go to the doctor. akasi akatekaawo twagenze eri omusawo. I don't know, he might have Alzheimer's. Ne bagamba ayinza okuba nga alina Alzheimer's. Simanyi ate oba. Baabo. Egeneekera waalwo. George yajja n'asobola okugezaako kabeesabeesa kannakyala. Kazi katubambi. Lude kali kamaze okufunamu obutakkaanya ne sisita waako. Ninga oluyombo newankubadde kayombye ne sisita waako naye kabadde kalina obusungu. We kali kati kawulira buli kimu kyonna kikakonfusinga. Kazi amaaso eri omusajja. Mazima kali nti yebba waako kadde kamwagala. Akaseera ndowooza katuuse kanne bwotema. Kumyeko ekimala. Musana ekyava asooka asitula amaaso ekkaanya alabe. Okay. Yajja akwate kuba yeyongereyo. Mukazi ono n'asigale wano ng'abirowooza. Laba nno bano. Ono se baayitiramu munywanyi. Genda maaso wayi. Nedda awo kirabika akoze ensobi. Ayina musa bibumba. Amuyambako kuli asinga lines. Sobolo tula mbongo bwe. Ziba teziri busa kabaka yajja. Kyava sokazi amaaso eri Roja. N'amutulira bambi. Awuli abamisinga kuba munnange. Kasi akabadde kawanvu ng'agenda maaso tuba nabo. Niyo bituuse kati ayagala kweyiya. Station master. Yabuli eddoboozi ng'alimanyi. Kuza amaaso nga balengera gyo. Bloody okomyo. Where's Dakota? Yabuuza Dakota aliwa. Mutabani we. Ne bamugamba ali manju ali mu kuzannya. Kwate kuba fulume ebweru. Ati ogamba kyo mutage n'okuza amaaso alengera kitaawe. Olw'essanyu ejjitivu yamusiimirawo akafumito. Yamuyisawo n'amuleeta bali mu kalwesera bafune ku byokulya. She's pretty bad. Maama tamanyi kufumbako ono nkimanyi. Be good. Ebyokufumba ye byamugwako n'omukazi wattu. When we were younger, I think she just had a practice. Ndowooza kati yeetaaga jasi kutereezaamu. Why? Lwaki? What? Lwaki ki? Because she's a bad cook? Lwa nsonga mufumbi mubi? No. Nedda.
mutambuzi yakyo ekirwaki oyagala mulekawo. Well, I don't know. You know, just Simanyi. when you're young, you. I mean, Manyi bw'obeera omuto. you know, when you get older, people change. Ebiseera bisinga bw'okula abantu bakyuka. Change is good, but Ate enkyuka sigamba nti ebeera mbi naye. Tugenda anoonya engeri gy'asobola kunyonja mu mutabani we nti agenda kulekulira kwegamba agenda kuleka maama w'omuto. yeah. Naye ate aleme kulekawo kifaananyi kibi nti oba yadduka buddusi n'agenda si kyayagala okola. Kiri anoonya engeri gy'asobola okafuma mu ngeri emu oba endala. Naye nga nako kakiraba. It's not. Kwegamba tekiri. Oba nkugambye ntya? Will you come back? Kamubuuza olikwata ekkubo nodda. Yeah, I'm back Of course sijja kudda. with you, but I don't think I'm coming back Yagamba okudda. to your mom's. Ekikubu kya byonna nja kudda nga nzira ku lw'okusiikane. Wabula sikiwa nti nja kudda ku lwa nnyoko. Ekyo kye kigenda asobola kukola, sijja kudda ku lwa maama wo. Ono baabulete bali muzannyo. Muzannyo gugenda maaso n'okwajja. Anti lekera awo. Hello, new life. Wesegeera. I know. Nkimanyi. I know. Nkimanyi. Hello, new life. Tani kugenda maaso n'omuyimbira. Kagenda otudde wa bano. Ono ng'atudde ne muto we oba muganda we. Yamugamba ngenda kusaba onsonyiwe ko nedda. Nze alina okwetondera. Ebintu nabisiranyiza omwana samutwala ku ssomero simanyi nedda. I'm really glad you came. Ndi musanyufu okuba nga basobola okujja. Goge mazima. Thank you. Alisi mutabani wange yafunamu akadde. N'abaako byayogera byandiyagadde okwogera nange n'abyogera naawe. Era n'obaako engeri gy'omukyamula n'omutereezaamu ngeri emu oba endala. Coming back. Ye tagenda kudda. Yansuubiza tagenda kudda gye ndi. Nze ndowooza. I think things changed Nze ndowooza ebintu between us a long time. byali byakyuka dda masekati gaffe akasi akanvu akeetolodde. Lwakubanga oba osanga ku sayidi yange nga nze kyali kizibu okusoma obubonero n'okutegeera. Kati ogenda kukola otya? I don't know. Simanyi ki kye ngenda kukola. Wabula gyasi okuvuga obulamu nga single mother. Oba osanga kyasigalidde okukola kufa ku mwana. Yasi ekikoowe. Oh, my beautiful. Katonda watu. Beautiful. Eno omuzannyo ogugenda mu maaso n'okwajja. You are my life. Gwe bulamu bwange. You are my youth. Gwe buvubuka bwange. Gwe ssanyu lyange. Weeraba. You got it. Finally got him. Zoom. Kakaina omuto yakwata ekkubo n'afuna ebifaananyi byonna bye yali akuba. N'asirawo abirage kitaawe. There's Grandpa. Jjukira omuntu gwe yali asinga okwatagana ennyo yali kitaawe, gwe yali asinga okwatagana ennyo naye. Lwansonga ye muzeeyi yabeerangawo, yalinanga tayimu nnyingi eri omwana. Omukyala yabeeranga mukazi nga anoonya nsimbi. Yajja n'atuula we bali. Kyava ayita mutabani we. Lwali yasobodde okkannyonnyola. Akato kasobola okitegeera. I want you to know Njagala omanye bino mutabani wange. that this has nothing. Nti ebyatuseewo masekati gange ne kitaawo gwe tebirira we bikwatirako. You hear me? Owulira kyegamba mwana wange. I love you. Njagala okimanye nti kuyagala. And your dad loves Ne kitaawo akwagala okamala. That is never gonna change. Era ebyo tebigenda kyuka. Ku nsi ya Katonda tebigenda kyuka masekati gaffe mitima gyaffe tekigenda kuvaawo. Tugenda nga tuba tukwagala lubeerera. Ekyo njagala okimanyi. Is everybody gone? Buli omu yenna agenze. Ono omusaala tukyabika layini zo zazzeemu ne ziraalira. Tomanyi ki kyakwogera. Yenda mukadde. Yasoberwa. Yatwala ebbanga eriwerako. All right. Kale. Layini zirabika zo zigaanyi.
yatwala obudde bwe n'ebirowoozo kati alina bingi. Kena akasyanga keetolodde yakwata ekkubo n'ajja. Muzannyo gugenda maaso. Yatuuka ebbali. Kyava asooka asikkira ng'omuzannyo bwe gulina otambula. Bagenze. Oba akola ngaani, oba akola mayiti. Bagenze ne banneerabira. N'atuula wansi. Life has gone on. As if I never lived. Agamba nti obulamu bwe butyo bwe butambula. N'obanga atabadde ku nsi, bw'ofa bwe butyo bwe bugenda. N'obanga gwe atabaddewo ku nsi. Era nga mu kino, Musayumba alaba bakyaliwe. Bubadde bu practicing line z'omuzannyo. Ne kawala ke kano weekali. Ne kazukulu ke nako weekali. No strength left in you. Toyinamu wadde otwanyo tusigadde mu ggwe. Nothing left at all. Tewali tugambe kyonna kisigadde mu ggwe. Osigadde bw'otyo. Ulinga kiwowongole. N'asooka abakaawo obutono bw'ayogera. Akazannyo ne bakawuzika. Bamusiba obugalo. Bulayiri yayogera butono naye kyebika bisaatu kuno yali perfect. Yatwala akadde ke. Babasiba obugalo. Kwe kuyitawo. Ninga n'akazannyo ko badde bazajja. Musaatu ezimu layini ze yaziwandiika. Sajju lyali jitirivu. Wow. Laba nno bibumba amutambuli amabega. Ambeera kwa kibo baka kashati ono munywanyi. Nachi yakwata kubo n'asitebera ne mutabani we. Yeah. Bajja bawaya. Omuzajja gwa jjajja ogwagadde eti. Wrote it like over 100 years ago. Osimanyi nti yaguwandika bbanga gwavu eryetoolodde. People have the same problems. Okusiza ku kyerabe kiraga ati abantu baba balina ebizibu byemu newankubadde mu biseera biri ebyo kati kiseegeza ebizibu bisigala bye bimu. We batyo batambula bulambalamba ne bajja basobola okweyongerayo. Bakayise Alex Ovens ke tubaddeko olwaleero. Tubaddeka family drama, romantic drama. Nalaba akadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde. Waliwo ka sinema kajja kubeera ka Jennifer Lopez, bakayita Lil and Eve. Tugenda kuba tukekkaanya essaawa yonna. Ngenda saba Mukama abankumire. Nabagamba sikana mu manda videos zazu kuzai blaze wa big mugaga. Legacy Tribal to Steve kuzai Dangerous kuzai. Medis videos abes videos kuzai. Sawles videos Amsoft Entertainment mukwana kede wa muzadie mara team kono mvi supply butter. Obiti Kalere Katangola. By looks my surprise wa Brian. 10 videos sikari we couple friend man videos ekasibi wa Faizo. Sonia video library wala matumito step up videos ekalisi wa muzamino. Rams videography one matiki na mungona. Nagamba katosolo bisika muremisa video library abasikari we match nausi Jamila video library abasikari we Kosove wa Ibra. Mez videographer abasikari we Makerere Kezoni. Boziko gaseko Andreas Entertainment abasikari wa Kugaba Shopping Center. Ngo gaseko ne ku Safi abatira branch ne Majestic. Ira the same time nabaga mbusika na LS Urban Entertainment abasikari we mkono ku Satellite Beach wa Mini. Wachiso Hams videography. Wa Roden zikasenge je road. Ira we buli. Shemi videographer abasikani wa ekanyanya nga wakaita ku Spazi nabo we buli nagamba obusikana ku the track movie center kusecha kama akedi boziko gasye ku nam entertainment ku Jesco Beauty Center opposite new taxi park nagamba Peregrine movie center abasikani we hoima era babuyina at the same time nabagamba e South Africa ogenda mu kibuga kya Durban nononya one touch internet cafe simanyi bunene bwe kyenkana wabula one touch internet cafe weri gobuza buza umalu usinema abutusa obwa VJ Junior norwecho ngenda sam kama abankumire mweraba nalaba kaddamu mbasuubiza tulina akajelo akaitwa lilango gaseko ne Eve VJ Junior can start to be mbwayise tu East mweraba.